Wangala Aisa Abasajja. Gavumenti ya Uganda ewadde disitulikiti y'e Luwero obukadde bw'ensimbi za Uganda bina okulaba nga bazimba ofiisi oba ebitebe bya disitulikiti e Luwero. Emirimu gino giteereddwako Elise George okulaba nga ssente zino tezibulankanyizibwa era nga zivaamu ekyamakulu. Gavumenti ya Uganda ewadde disitulikiti y'e Luwero obukadde bw'ensimbi eza Uganda bina ziyambeko mu kuzimba ekitebe kya disitulikiti. Emirimu egikolebwa wano giteereddwako Elise George ensimbi zino obutabulankanyizibwa ziveemu ebyamakulu. Disitulikiti y'e Luwero y'emu ku ezo zinnansangwa wabula ofiisi z'abakozi baayo mwe bakolera emirimu z'ennyamiza. Ssentebe wa disitulikiti eno Omulangira Ronald Ndawula atongoza kaweefube ow'okuzimba ekitebe ekijja. Wabula olw'ensawo enfunda omulimu guno guzze kuyimirira nga gumaze emyaka 3 wabula nga kati abakulu banoonyezza akasente baddemu okuzimba. Omulangira Ronald Ndawula annyonnyodde ku mulimu gw'okuzimba ekitebe kya disitulikiti. Omusingi kyekyali badde challenge ennene guwedde kati n'ebisenge tutandise okusitula. Luno twali tubajetinze sente miliyoni 8 nga tulina endowooza nti first floor yali erina okuba nti ground floor yali erina okuba ng'ewedde. Naye COVID yatutatanganya mu ngeri y'emisolo kubaffe buli kasolo akasolezebwa ku disitulikiti tubadde tukateeka ku projekiti eno. Ekizimbe kino kigenda kubeera kya myaliro ena era kyemmanyi nti bwe kinaaba kiwedde kigenda kubeera nga kyekimu ku bizimbe ebisinga obulungi n'obunene mu disitulikiti y'e Luwero. Asabye abadde baddukanya omulimu guno okubayitanga bwe babeera basobezza basobole okutereeza. Gala okuneebuuzaako kitegeeza ndi waddembe okujja nange nengawa ate olwo ne tuba ab'amagezi babiri abasobola okutwala ekitundu mu maaso. Abakuliddemu omulimu gw'okuzimba bagamba nti omwezi gumu bagenda kuba bamalirizaako ekitundu ekisooka. Tuteekeko addiko wakatimba tuyiwe enkokoto tusitule okutuuka we tuyiira siraabu we tugenda. Mulimu gwa kutwala omwezi gumu okka gube nga guwedde. RDC w'e Luwero Rose Birungi asimye pulezidenti okulowooza ku bannaluwero. Omusa guno okwebaza gavumenti nti emirimu bukyangatuuka mu Luwero tulaba nti gitambulira ddala. N'ekizimbe kitwasangawo ekya administration block y'e Luwero ku ssaawa eno wenjogeera kyazzeemu okuzimbibwa. N'olw'amaanyi ge twafunye okuva mu gavumenti twagala okwebaza pulezidenti w'eggwanga lino Oweekitiibwa ennyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Agamba nti waliwo n'emirimu emirala mingi egigenda mu maaso ng'era bagenda kulondoola buli kimu okulaba nga kitambula bulungi. Tugenda kwongera amaanyi mu kulondoola emirimu gino nga teginnaba kuggwa nga gikyali mu prosesi ey'okukolebwa tusobole okulaba nti we ginaatuukirwa okugibwako engalo nga ffenna twagirambula enfunda eziwera n'olwekyo tewajja kuba kwekwasa kwonna. Abamu ku bakulembeze abalala nabo basiimye ekikoleddwa gavumenti. Kirooto ne kati kyatuuka mu reality nti olwaleero naffe disitulikiti y'e Luwero tusimye omusingi ogw'ekizimbe. Byakaweya Samuel, Kraso TV Omunnyo.